mukulu jebbi wanjisa obulamu bulungi sebo akulaba ku Fax Media mubuuzeeko andaba ku Fax Media mubuuzaako nnyo ogamba otya muli mutya bigenda biti eyo covid abatuta ati era abayisiza atya batuyisizaamu akasimu obulamu si bulungi obulamu ekibwetedde okubanga lwandibadde bulungi naye ensonga ziringanga bbiri ensonga esooka ya luyimba lwa kirooto ekya Paulo Kafeero oluyimba lwe nayimbye kati ntandise okufuna essimu ezintiisatiisa nga zigamba ziba mu famire ya mugenzi Paulo Kafeero nga bagamba lwaki nze ndoota era mbundekerawo okuyimba simanyi lwaki nyimba oluyimba mu nze gwe yaloosezza ate nga nange sinze nsalawo Paulo Kafeero gwakola ki ani gwalina okuloosa okitegeera bulungi lwaki aloosa ggwe naye nga tebeerabidde kintu kimu nti Kafeero okuloosa omuyimbi sikiwa nti nno kyakivve ogamba nti Paulo Kafeero lwaki aloosezza omuntu omuki omuyimbi ndowooza yamanya nti singa oba obukubagano buli mu famire zaabwe kubanze tewaliyo sayidi gye nfaako nti nno yiino ntuusa bubaka bwakola ki bwantumibwa okitegeera bulungi kati nze wiiki singa bbiri teyayogera mannya ge nabuuza gwani naganze nkugambe nva mu famire ya Paulo Kafeero okitegeera gwe gwani aloota tugenda kukunoonya tugenda kukusiba tugenda kutwala tukole bw'otava ku ki kuluyimba ne ngamba nedda oluyimba saayimba lwa Paulo Kafeero nti lwe yaleka ayimbye naluyimba kirooto kya Paulo Kafeero kye yantuma okitegeera kati baba baagala okunenya omuntu w'okunenya nga tebananenya nze banoonye eyantuma bamubuuze lwaki otuma ono ffe notatutuma lwaki otuma jebbi atali wa kikaakyo owulira notatuma ffe ab'ekikaakyo okusinga nange bantuma butumi nesiba wamputtu kyesimanyi oba oluyimba ndowooza mubamu ndowooza kubakuba mubiri mu luyimba kirabika bye bimuyisa obi ndowooza nga yabimanyiiko ekirabika bimukoona kubanga ekintu nga lwedde kibadde si kya bulabe gy'oli nga olaba tolinaawo musango lwaki teweebaza bwebaza oba n'osiima n'ogaba bayogedde mazima naye bw'oleeta okutya n'otandika n'okkuba omuntu ayimbye nze simanyi kubanga byantuma butumwa ndowooza bibakoona okitegedde bulungi nze simanyi kubanga oli bye yantuma bye nawandiika saayongeramu kigambo kyange n'ekimu ennamba zikyukamu naye eddoboozi bwe ngezaawo okusika mpulira ng'omuntu yatya era ogenda omubuuza gwani essimu nga nkulabudde tukulabudde tuveeko essimu ng'akola ki wayitawo ennaku nga bbiri ogenda era kati ng'era ddamu akuba ansoose kwekubira nduulu mu bannamawulire okiwulira kubanga mmanyi eddoboozi lyammwe ligenda wala naye era nga bwe kinaayitirira ngenda kugendera ne ku bannamateeka ngezeeko okunnyonnyola ensonga eno mbeere nga nsobola kubaako bangeri gye nkuumibwa bakola kisimanyi kitegedde bulungi yesebo obugambo obusemba ku Fax Media obugambo bwange obusemba wadde oluyimba luno bamulubanyiiza naye nze nsaba abawagizi ba Paulo Kafeero mikwano gya Paulo Kafeero oba famire balaba nti omugenzi be yantuma bituufu buli omu alutuuse ku munne okitegeera bulungi sisobola kulusitopinga kubanga nze mba omutume ate omuntu avunaana omutume musekerera kubanga ne mu ntalo bagamba nti sayidi eri balwana n'eyeeno bwe batuma omuntu azzenga omubaka bawuliriza muwulirize oba ayogedde ki oba ki nabo ne bamutikka obubaka obuki obulala so omutume tavunaanibwa natuma butumwa kati simanyi banvunaanibwa ataawo musango ki amaloboozi wegali gyebaleko ssebo wankubiddeko ssebo naye saategedde ki kyewabadde ogamba wangi ssebo mwe baani mwe baani ssebo ate olimbalimba abantu byakuloseza era mu famire yonna alina kuloosa gwe ate nawadde amayise wadde akwate ku famire yaffe ojja kufuna obuzibu bwabwere kino kikubuulira wensonyiwe famire yaffe ate nze nina okusalawo nze nsalawo Kafeero baaloosa towerabidde nze nkubuulidde wensonyiwe famire yaffe ekyo sigenda kukiddamu nkugambye wensonyiwe famire yaffe ate nze okutuusa obubaka Kafeero bwantumye mu kirooto mba nkoze musango ate nze nsalawo Kafeero gw'alina okutuma nze nange natumibwa butumire